Abachala bokano mwami osobola kubanga ate wefaako jangu tukole body scrub tukola facials tukujukiza nti tukola massage gwogenda kubanga ate ne wobo ina stress we help you relieve your stress tuina aromatherapy we have deep tissues nendala nyingi nnyo tenga aba Arapex Tide Adhesive bagamba mukwano gwagala okola tiles ez'omulembe ne bazzukulu bo bazisangewo si tiles ezigenda okuyuza abaana ebigere ngomaze okuzikola mu nnaku 2 nawe kwate Arapex Tide Adhesive lavanda bo bagamba Valentine offer weeri ngenda kukaba nnyonnyola bulungi akantu kafaako aka lavanda Valentine etuse so nolwecho baina candlelight dinner nebisingawo byonna byengendo okubanga ate mbato ku stage tuina atweyunzeko muganda waffe Dr. Kwefu okubanga ate tweyongereyo n'emboozi eno n'okuyongera okumanya bice bigenda maaso ku show ya Chameleone gwatudde waka bongera okulaga embeera na bice bitambula olunaku olwaleero lwansonga tubadde twesunze Chameleone ne mukitegedde bulungi ti stage wetwogerera eguddemu omukulu Dr. Kwefu tukwaniriza Anaki Hoze era ne mububi bagatusanyisa okulaba. Tusanyisa okulaba sebo. Nango basanga ku Terefayina yaffe kawunyemu. Okay. Mwebale okola. Okay, oyo nno ye Dr. Kwefu waffe omubwati. Dr. Kwefu obwedda twoge tulina bye tumaze okwogerako ne Ray Superstar era natutegeeza nti sheno okusinziira ku yeesazibwemu. Gwe tolaba nti basobola okufunza ne wabako ka stage obake tukola akatono ddala omuyimbi n'atuyimbira olunaku olwaleero lwansonga abantu bamwesunze si kiwanti kijja kusanyusa abantu okujja okulaba omuyimbi waabwe wabula ate ne bamala ne baddizibwayo ewaka. Is there any way out? Kakati ekino ekituuseewo kyongedde kakasa bulijjo kyengamba abantu nti okutegeka endongo si mulimu zaala nga bulaba bakuba betting zaala kakati abantu bangi abavudde mu mirimu gyabwe ne bayingira omulimu guno gw'okutegeka endongo endongo yenna omuntu agijjamu endongo totegesa capital wo nga bw'oyinza okubeerawo ne ssente awo ezitalina byakukola n'ogamba ninawo miliyoni zange wano 2 tezirina byakukola ze ssente ze bateeka mu ndongo it is typical ezaala nze nga ne stage tennagwamu enkuba yokka etonnye endaze esobola esalako half of abantu aba bagenda okujja abadigize kasite enkube embeera etandika okukyankala n'enkuba etutiisa ekyo kyokka kisooka ne kisalako audience kakati sente z'abategesi b'endongo ensinga ziba z'abamanirenders era bapromota bangi abafudde emitima ne gyabika so kakati this is a confirmation to whoever yagala okuyingira omulimu gw'endongo ng'olaba bano babitexi bano baani bano bali mu zzaala ne sente ezimu ze bakozesa si zaabwe okisegeera ekyo kimu kyakubiri ku Chameleone nga gwe mmanyi n'amaanyi ge I wouldn't advise to go ahead with the show. To cancel the show. Wow. Okay. I wouldn't advise. Okay. Because nange kungeri gyentiraba tosobola kuŋŋamba nti Uganda tetuyinaawo bantu basobola kuteeka sound ku stage awo. Chameleone lwakuba nti kati abantu tebakyagala ku performinga yensonga lwaki olaba nti stage bazikola obudyusidyusi baleeta ebintu bingi nnyo to compromise the performance abantu baveewo nga banyumya oba stage babanyumya ki but literally ekituleeta okulaba tuba tuzze kulaba gwe ontegedde kuba ffe abawagizi ffe tukuzaala gwe nki omuyimbi kati omwana nga adda mbazadde be ne woddayo nga toyina kyoyina noddayo buzingozeeyo mbazadde ebbanga lyomaze nga tebakulaba ebbanga lyomaze ate gyokoma okumala ebbanga eddene omuzadde gyakumugamba kale singa omwana wange ne wajja buzi n'akomawo kakati Kamili ayimbye tumulabye ku stage tetubuusabuusa nti talinayo stage nnungi tumulabye ffe tulabye Chameleone emyaka 20 nze ne kweno show ekintwala sikibadde kulaba mataala biki it is Chameleone to sing so tosobola kuŋŋamba nti Uganda in a space sawa ziri meka ziri saa 10 n'ekitundu nti Uganda nga okubye essimu tusobola okubulwa abantu abasobola okututeerawo platform omuyimbi waffe wagenda okuyimbira n'alinnya stage n'ayimba omanyi lwaki omuntu asobola okugamba nti kyeyo bagisazeemu lwansonga abayimbi babadde bavudde ku bo bennyini nti omuzannyo gw'okuyimba tegukyali ku ye yennyini kati guzze mu ngoye guzze mu stage guzze mu banambazi abantu bameka abazze like tugukookeddeko ebintu bingi but remember omugaso omukulu it is you to perform show botunulira shows bagundize balinga bakola ezajjuzanga abantu ezakadongo kamwe ezomu ezenakyo tebayinanga ebyo naye kyasanyulanga abantu
yengeri gye bateekangawo ebibaawo ne babizimba ne bibanga content kati ne bakukolera drama n'anyuma bulungi nasinga ebibaawo bye so Chameleone awo tasobola kuyimba n'afulating ekyo tekisoboka. That is good. You understand? Okay. So amaanyi ga Chameleone tegali mu stage. It is a matter of calling John Segawa. It's a matter of kumugatta n'abo ba Fenoni. Ne musoka mujjako bonna amatiri bonna. Ne muteekawo platform sound eyo in a space of 2-3 hours. Zigenda okuwera saawe mu kitundu. Sound eyo ng'emaze okusibwa. Ng'eyogera Chameleone ng'ayimba okuva kyogamba shozo naze tugenda tutunulire kwa kati ebigudde ndozo birabye era onabadda nnyonnyola ebividdeko stage okugwa ge majorobero amajowo so let's go back today okuddayo wali ku mulamu omutuufu nti abantu babaze kukola ki nti tuze kulaba Chameleone tetwaze kulaba stage ya kati ekino Katonda atulaze ti stage yo teyina kyetugamba Chameleone eddoboozi terifudde kyebagambe gyemizi tetuyina sound gyasobola kuteeka awo. Sound of course basobola mufuna naye kati time je kitwala lindako olusi kankubuze ekintu abayimbi abo ku cricket over bayinya stage sameka balinya sawa 3 kakati tuli bubi nnyo mu sound wise tetulina abantu basobola because bongamba Chameleone gwomanyi kyogamba bwe tugamba nti ongezeyo sheeyo gwe bakugambye Chameleone gwomanyi kigenda twala banga kyokuddamu giteekawo. Of course eyo stage bagizimbira week bajolobero ge bazimbira week olaba omugole omusajja munange bagataddeko gulo byonna babizimbira week majolobero ge baba bategekera we galaga naye bwe tugamba nti nno bwe tugamba nti nno tuddayo omanyika nkubulireko bachita batya abazungu batugamba ntuve ku decoration y'embaga tugayi twagala mugole omugole wali kubanga omanyi lwaki embaga zirema abantu gana amajolobera agagenda k'embaga y'abantu bataano be bagatta omugole omusajja n'omukazi abagatta omu ne ba witness babiri abasigadde tebeetaagisa kati bino gwe byogattako ebikulemesa olusi ebyo ebintu babikola omuntu azze afune experience okucha ekisukka ku performance y'omuyimbi nene experience kati thank you very much bakifuna ngo budde webuli kati tebuliwo n'omuwagizi ajja agenda kulaba era gamba ye Chameleone kale ffe batuteerewo tubulabe kikiri kigambi nti wetuli katono Ray nabadde nakikugambyeko ne nkugamba olaba otya we tusalawo tugamba kale katukifuula ekyafaayo nti kirijjukirwa stage eno yagwa ne Chameleone yayimba okiraba otya we baleeta sound ddala nga sound agenda kukola kale katugezese nti sound akola osuubira sound waba amaze okuterera nga omukulu bwatugambye sheno tesagenda masera abantu ne bagenda already communication ku ground atambudde kozi katuli mu digital era naye abamwagala nti shot ekyakoze eki stage egudde kati omuntu oyo abamu maybe agenze kukiddako eyo program agicancelinze kati wona agira nti ate kati kyegenda kubeerayo nga ne communication yayinza obutagifuna on time kati lowooza njagala olowooze ng'ogenda okusalawo ekintu kigenda mu maaso njagala olowooze ku mutegesi eyakutte sente ze n'aziteeka mu ndongo eno ng'abantu bazirina kuba bba badigize n'abantu abadde baguze tables badde bazitunda sponsorship bazifuna n'ebiringa ebyo kyenkubuuza Biggie gwe bakugaye Chameleone n'amalamu gaatwe eyongereyo Chameleone gwomanyi goloze endongo eba egenda kuddamu kubeerayo ddi of course kirekawa financial stand y'omutegesi no of course kati eno show already kati awe kiri already batuuse mu double costs kuba kati byononese nekyogamba nti baleeteyo sound endala eyo sound nayo ogenda gireetesa ssente naye essaawa zino okwongeramu sente ezakakati buli kimu kikyaliwo kisinga gwe okuddamu okulinda emyaka 5 tugende mu makooti Chameleone namusasula asabye deeti aganye anti kati osobola ogikola ye sound basobola ogireeta bayisaawa nga nnya nebanga egize maybe yokuba kati stage yawaggulu yegudde ne screens platform ye ekyakola ki ekyaliwo naye abantu turn up ngabo nti abamu kati bagenze kukiddako program eziddako soko nindemu awo katono Ray superstar nze nsubira just fe tukyetadde mu 20 abantu basubira stage egudde ko zinze kugambye wezijidde wano I found people telling me afe tetugenda kulaba stage twagala kulaba muyimbi don't you feel nti je bali abantu ba Chameleone abatuufu gamba Dr. Kwefu nti nze strone we yabe egudde Chameleone wabagenda kuyimba we are turning up today then anti kati olina anticipating because kati already ne sound gyolese eyingidde mu double costs abantu bagenda anti era ate wotayimbira ddala bokoze total loss kuba nkubuulira ebintu bye Uganda ne Chameleone eyo endongo ne batagiyimba leero
tugenda kubeera mu ndooliite ezo naye nze ntunulira nnyo side y'omutegesi wakati Chameleone wali awo financially ye kigenda mukosa bwe bagisazaamu kijja mukosa psychologically bagenda mukuba amagi already batandise dda ba gravity batandise omukuba zittuki by the way gravity ayina kyayogedde mwebale kunzijukiza tufune post ya gravity agambye Katonda bwatyo bwasasula mukama akola so abatategedde kino kivudde kuki gravity yavayo nagamba omukulu Kamiri tajja kuweza abantu wadde akajiko bwe kati Spice ke yaweza okusinzira ku yensuubira ku ngeri gye bitambuddemu kuva ku material lyessanyulye but how do you define this like mwokulaba nga omuyimbi munne avuddeyo n'ateekayo posting eno nga gwe Dr. Kwefu music